okubeera omwana wa president omuntu yali badde akyenyumirizaamu nti taata wange yaliko president era abantu baba bakusuubira okuba nti obwongo bwe babukulabamu naye ebbanga lyonna tubadde nga tujja tugamba nti Museveni ne Muhoozi bali contrary nnyo. In fact nti Museveni yali mujagujagu era nga mugezigezi mu ngeri gyacyangamu ebintu bye kati ekyo Muhoozi abantu nga tebakimulabamu. Akena yali mutabani wa Dr. Milton Obote era nga mujjo wano e Buganda yategeezezza nga Muhoozi bwali ekiswaza era ekisekererwa nti aleetera bannayuganda okuswala ku feesi y'ensi yonna atulabisa ti bano baweewe so nga ate bannayuganda munnange bwe baawulidde ebigambo bya Kena balina engeri gye baayanukudde era nabyo ngenda kuba mbikubuulira butya bwe baayanukudde naye nzijukira olunaku lumu Muhoozi baali mu iPod oba yagamba nti agenda kuyita abaaliko batabani baba president abaali bafuzeeko ku Uganda batuule banywemukko kacaayi nti abayite nti abalaba nga birds of the same feathers bawayeewayeemu so nga ate Akena ye agamba nti amulaba ng'ekiswaza kitegeeza nti bwe twogerera essaawa eno obubaka Muhoozi bw'atadde ku mutimbagano ne byazaayogera byonna biswaza era tebireflectinga ku muntu eyali abadde oba nti ddala kitaawe afuze eggwanga lino Uganda emyaka 40 alabira ddala nga mu butuufu byayogera biswaliza ddala ate ng'ekyo munnange tubadde nga tujja tukiraba era nga yeetaga kwatulira nti gundi otuswaza kitegeeza nti Akena okuyimirira ne Muhoozi alabira ddala nga aswala wabula Muhoozi ebyo bimugudde mu matu tetumanyi anti ye nantagambwako naye ng'ekituufu kiri nti bakugambyeko. You Muhoozi, please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. Agambye lwatabaawo omuntu yenna oba teri asobola kumugambako bonna bali bwe bati teri ayagala mumugambako nze ne kitaawe kennyini naye amutya yagambye nti nze ngenda kumugambako kula ebintu by'okola ebintu by'oyogera biswaza kula oyinza otya okugamba nti omuntu okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda bikaba nga kagamba nti yafuna obululu obusuka mu miliyoni 2 mbw'ogenda kumutta oyinza otya okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo yeewaananga bwasse bannayuganda amakumi simanyi ameka kasogedde nga akalulu kaggwa nti the fact nti oli mutabani wa president kiba kitegeeza kinene nnyo otuswaza ffe nga bannayuganda bibadde bigambo bya Akena nga si biwoomu yadde n'akamu eri Muhoozi naye munnange tumwebaza Akena
okubeera nti asobodde okugamba ku Muhoozi era abantu bangi nnyo bakisanyukidde. Naye waliwo bannayuganda aba Hillside View Apartments bali wali ku Entebbe Road, bw'otuuka Namulanda Kitendeka Jansi, awo osanga Hillside View Apartments kasoobuuza ekkubo erikutwala ejjanyi ku church, osanga amakubo agakutwala ku Hillside View Apartments. Kakati gwe bw'otuuka awo apartments zino nnungi nnyo, ziri mu kifo ekirungi ekisirifu ate ekiri executive, ate nga ne parking ennungi nnyo, so nga ate ziri kumpi ne airport. Naddala gwe abaira ava ebweru, transport okuva ku airport bamukuwa wa bwereere n'okuva mu bitundu ebidiridde awo aba Hillside View Apartments. Maintenance Palace bano balina solar systems, balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Bw'oba nga oyagala ku nnyumba yo giteekako solar, balina gwe buli kika kiwandiyagadde mu busobozi bwo, era balina ttiimu y'abakugu esobola obbinstallinga ebyamazzi n'ebyamasannyalaze. So nga ate ne dokita waali nnyo wano ku Uganda Atalagi tofa birwadde, yitira ku namba esembyayo 73 ku namba z'enteekawo awo, tujja kusobola okubeera nga tukwasaganya ensonga oba ennamba za dokita kwe ziri puroguramu nziteekako nnyo. Kakati munnange newankubadde nga byayogedde Akena birungi nnyo, era nga tuyinza okugamba nti at least twagala abantu abali bold nga oyo Muhoozi bajja kumufunya, njagala okubuulira. Naye munnange eriyo ate bo abawagira bo tebaagala kugamba ku muntu waabwe, naye nkugambe nti ku mutimbagano ew'enjawulo nga boogera ku Akena bye yayogedde, kati bw'oba oyagala okumanya osooka n'ogera n'okeberayo n'olaba abantu bagamba ki. Naye kati waliwo eyagambye nti Akena lekeraawo cheap popularity nga bino ebya Museveni nti okweraga olw'okuba oyagala okweraga. Mbu mu kifo ky'okuyita Muhoozi mbu oyogere naye nga brother wo, mbu walibadde general togenda ku social media platforms kubeera nga ate oyogerera eyo. So nga ate ne Muhoozi byayogera abiteeka ku social media platforms, kati ate era gy'abeera byayogera abigamba nsi yonna, in fact si na Uganda yokka. Kakati awo kiki naye Munnayuganda omu amugambye nti gwe amuzeemu n'amugamba nti obubaka bwa Akena bubadde bugenda eri ba indigenous Ugandans, so si mmwe bwamugambye, si mmwe. Eyo statement kwegamba abantu banyiivu, mukulaga nti banyiivu govaayo te wali badde nti obubaka badde bugamba bannansi, abadde tabugamba. Kale kwegamba nti omuntu okwadvisinga teba insult, naye oba olina okukiwala nga kiri very serious. Naye kati Muhoozi ayinza okuddawo n'agamba nti kati baŋŋambako batya nze mu larger than lifestyle yange nze baŋŋambako batya. Naye ffe twebaza Akena okubeera nga asobodde okubeera nga amugambako, asobodde okufuna obuvumu n'amugambako Muhoozi ku myaka gye eyo nga akyeyisa nga omuvubuka eyakalaba kyewuunyisa, era no wanda nti bbanga lyonna babadde tebamukkiriza obuulyawo kwogera mu bantu, nga just ali eyo bamugira bamufumbafumba, ndowooza asobole okuvaamu omuntu asobola okubeera nga obaali awo ayogera. Kale okwogera mu ngeri y'ekiragajjavu kiraga nti oba oliawo baamukoza bubi, nti n'abaali badde bamugambako bonna abannaddiini bonna basirika busirisi, nti oba oliawo bannabyabufuzi bonna basirika busirisi baali badde bamugambako. Ono juzi yamala kusobagana nabali omunsi bali omunsi n'amulangira, ba yamulangira nnyo, kati yamulangira nnyo kubanga era baali mulangira dda. Babu bwene yamulangirako nti tusiba ku kitabo nikyo kiwaddanga to. Kakati wano bali omunsi n'amugamba nti nze sitamiira. Bannange kakati ono ye muganda wange omuntu yenna yawukana n'endowooza ekisooka amulaba bubi, ye tabuulirirwa.
kyabuulirirwa alinga kitaawe kaze kafiira ku mugumba. Kale bunnange ono bannayuganda bagambye togamba nti byonna benakena bakkiriziganya byayogedde naye waliwo abamugambye nti togamba bannayuganda ffe bannayuganda tulaba ebintu mu butuufu bwabo wabula nti abo ba tribesmen be oba oli awo maama we ne taata we baaswaza naye ffe tumulaba bulabi. Bannayuganda abalala muganda wange bamutunuulira bamulaba bagamba laba. Kaakati bubadde bubaka nga babusindika eri Muhoozi naye era oli awo waliwo omuntu omu infact oba yabadde astatinze ati yagambye nti ensi yonna eraba omutemu ono Kiira ate nga si indigenous ethnic citizen bannange of Uganda. Ono mutuusi attaba indigenous citizens bigambo state abantu yeba commentinga oli bwatu bya commentinze kati omuntu omu namugamba musajja gwe bagenda kutta oyisa omusajja omutemu Kiira bagenda kukutta bagenda kunoonya bakukwate oli bwatu bya statinze naye nga bigambo bya bannayuganda munnange bali mu kugamba ku genero waabwe Muhoozi Kayine Lugaba ate munnange tebamugambeko anti public figure gwe eyo wezo omumbago bakola ki gwe bazikuba ffe twogera akena avudde ku ebyo Muhoozi byayogera kati nange kubuulira akena nga bwayogere ne bannayuganda butya bwe bakoze eki bwe bayanukudde nga balinga bagamba nti kinene kyawa kugamba siiza kuteebereza butya oba oli awo kubanga ensi ziina bapulezidenti era balina abaana naye Bamuhoozi bamulaba batya kubanga si kyangu nnyo kusanga nga bano ba Ian Kagame nga babonga naye kuba era bamwewala nti oba kati manyi ba Ruto balina batabani baabwe ba Uhuru Kenyatta balina batabani baabwe bateekwa kubanga ne ba Samia Suluhu bateekwa kubanga ne ba Salva Kiir bateekwa kuba balina batabani baabwe naye muwulira ayogera ku bataata baabwe naye oba oli awo nabali bamwepena bwagendayo nga bamulya kava kuzaala kuno bannange bagamba tazaala ekibi akiwongerera naye Museveni nga alina okuwongerera lwakuba nti okuwongerera awongerera eno ffe betufa bwe batutta bwe bakola buli kimu kwegamba Museveni waayigira ku ffe ssebo ayigira ku ffe okutta okukola kutya obukubiri kwegamba ffe abaliwo abalufiiramu nga ye bw'ayigiriza mutabani w'embu naye ng'aliyiga sensuubira okuba nga Museveni akimanyi nti Muhoozi taligenda kukola ki taligenda kukulembera kufuga ggwanga lino aba avuddewo biba bikomye era kamuwaddemu okukwatamu kamala gwe tolaba nga bapulaninga palamenti emulonde nsuubira okuba nga ekituufu kiri nti naye bajja mukubirayo bbusu newankubadde ajja kuteekamu ssente empitirivu kubanga bajja kuba batya okuteeka mu bannayuganda